Praise God, family. Praise God, every one of us here. Never Zakatonda, because I'm here standing. Never Zakatonda. Wakole Vikulu. Team Sisimuka with a prayer. I'm so Hilda. Mama Morning Glory. Mama Morning Hope. Papa Morning Breakfast. Mukama Yebazigwe. Thank you for serving. The intercessors, thank you for standing. Now it is a good time. It's said out again to go in Chigambo Chakatonda. Hallelujah. It is the lunch hour here at Canaan Land Family. Come out favors way. Kale katwewombe ketsabe. Katonda nanyini gulu n'ensi omuyinza ebintu byonna asinga bakatonda abalala. Olwazi lwaffe amaanyi gaffe essuubi lyaffe. Kitange nkugulumiza nkusinza nateera akaseera kano. Njatula obulungi bwo, njatula ekisa kyo, njatula amaanyi go, njatula ekisa kyo kabaka w'abakabaka. Osaanidde okusinzibwa, osaanidde okutenderezebwa, osaanidde ayi kabaka w'abakabaka. Osaanidde gwakeesa obudde, atema ekkubo ne mu lukoola, ateeka amazzi mu ddungu, osaanidde kabaka w'abakabaka. Awanirira ensi mu mukono gwo gumu, n'awanirira enjuba n'etakwokya, Mukama osaanidde. Osaanidde akola ebyewuunyisa. Osaanidde eyawunda ayi kabaka w'abakabaka. Amalanga ag'okutalaaganyirira, osaanidde ayi Katonda wange. Wenfumitiza ku bulungi bwo, weewaawo tewenkanika kabaka w'abakabaka. Oli mukulu okola ebinene, oli mukulu okola eby'amaanyi. Sinnalaba yakwenkana, sinnalaba yakufaanana. Gwe mpita buli kaseera anonziramu, weewaawo osaanidde ssebo. Nateera akaseera kano mukwano gwange. Ndi mu maaso go ayi kabaka w'abakabaka. Sooka okwenenera obutale butuukirivu bwaffe bwonna. Tusaasire wonna we tukoledde obi we tusoberezza. Okuva olunaku gye lwatandikidde Mukama. Mukama tusaasire ayi kabaka w'abakabaka. Kubanga ogamba mu kigambo kyo nti abikka kusobya kwe talisonyiyibwa. Mukama tusaasire otusonyiwe. Tunaaze n'omusaayi gw'omwana wo ogwayika. Okola ekigambo ekijja nateera bulamu bwaffe. Kabaka w'abakabaka. Wakati nga ngenda okuweereza eri abatukuvu bo, nzikakkana wansi w'omukono gwo. I'm a vessel you have chosen to use. Lord, I chose to be a vessel of honor, not a vessel of dishonor, O King of glory. Since I'm a vessel of honor, God, I surrender totally to you, that you may use me for your glory, that you may use me for your power, that you may use me for your goodness, O King of glory. I totally surrender to you, O King of glory, that you may deliver your word through me to your people, O Father. Ogamba ekigambo kyo kitala kyabwe giwubira ekisala eruuyi n'eruuyi. Taata wakati nga mpeereza, wakati nga njogera eri abatukuvu bo, leka ekigambo kyo kikole n'oludda lwange, ayi kabaka w'abakabaka. Leka kibeere ekyo ekitala ekisala eruuyi n'eruuyi, Mukama, nga bwe kyogera n'ewalala, ayi kabaka w'abakabaka. Kitiibwa ky'amawanga, obulungi n'ekisa kyo byeyongere. Omwoyo omutukuvu ssebo tukwaniriza. Jangu oyogereko eri obulamu bwaffe, jangu oyogereko eri emmeeme zaffe, jangu oyogere ayi ssebo. Mu linnya erya Yesu nsabye n'okwebaza. Amiina. Mukama waffe yeebazibwe. Brother Treasure, Mukama akumpeera omukisa. Thank you for being an active minister of God. Thank you for always encouraging us. N'okutujjukiza nti tulina okuweereza. Mukama waffe yeebazibwe. Nebaza Mukama kululu, nebaza Mukama ku lw'ekkanisa yonna, nebaza Mukama ku lw'obuweereza buno. Because it is a ministry he has bestowed unto us okugenda mu maaso n'okukulirako. Tugenda kugabana ffenna mu kitabo kyaffe, tugenda kugabana mu kitabo kya Yeremiya essula 15. Zino ennyiriri ffenna tuzimanyi. Haleluya. Naye Mukama agenda kwogera naffe eri obulamu bwaffe olwaleero. Wakati ng'ayogera weekubemu tooki. Haleluya. Twekubemu ffenna tooki. Omutwe gwange guli nti Mukama akwagaza ki? Haleluya. Omutwe gwange guli nti Mukama akwagaza ki? Haleluya. Nange kanyongere ku ddoboozi. Tugenda kusoma Yeremiya 15 okuva ku lunyiriri olw'okumeka. Tandikire ku 15. Ayi Mukama gw'omanyi, njijukira onjigire, ompalanire eggwanga
kwabo abanjigganya tonzigalirangawo ddala olw'okugumiikirizako. Manya nga nvumiddwa okunnanga ggwe. Ebigambo byo byalabika ne mbirya, n'ebigambo byo byali gye ndi ssanyu n'okusanyuka okw'omutima gwange, kubanga ntuumiddwa erinnya lyo, Ayi Mukama Katonda ow'Eggye. Saatula mu kkuŋŋaaniro ly'abo ab'ebinyumu, so saasanyuka. Natuula nzekka olw'omukono gwo, kubanga onjijuzza okunyiiga. 18 wano wensinga okwagala. Obulumi bwange bubeerera ki obw'olubeerera, n'ekiwundu kyange kibeerera ki ekitawonyezeka, ekigaana okulogebwa. Kazzi oliba gye ndi ng'akagga akalimba, ng'amazzi agaggwaawo. Mukama waffe yeebaze. Ng'amazzi agaggwaawo. Actually kino kyali kibuuzo Yeremiya nga kyeyeebuuza 18 nti obulumi bwange bulibeerera ki obw'olubeerera, n'ekiwundu kyange kiribeerera ki ekitawonyezeka, ekigaanye okulogebwa. Kazzi oliba gye ndi ng'akagga akalimba, ng'amazzi agaggwaawo. Mukama waffe yeebazibwe. Tulabira ddala wano eno nga Yeremiya ajjukiza Mukama, n'asooka amuyita n'amugamba mpaaniraako eggwanga biki byonna. 17 amugamba saatuula mu kkuŋŋaaniro ly'abo ab'ebinyumu, so saasanyuka. Natuula nzeko olw'omukono gwo, kubanga onjijuzza okunyiiga. Mukama yeebazibwe. Naye nga kunyiiga kika ki? Si kunyiiga buno obusungu obw'omubiri, kunyiiga kwakuba abantu mayinja. Naye 18 amubuuza nti obulumi bwange bubeerera ki obutawona? Bubeera ki obw'olubeerera, n'ekiwundu kyange kibeera ki ekitawonyezeka? Nga ggwe bw'oli eyo, Mukama waffe yeebazibwe, olina embeera gy'oyitamu, naye obuuza Mukama, taata, eno embeera eneevaawo ddi? Buno obulumi obutakoma bunaavaawo ddi? Bino byonna ebitakyuka binaavaawo ddi? Mukama waffe yeebazibwe. Yeremiya yatunira ekiwundu kye ng'alaba tekiwona. Ekiwundu kiyinza okuba nga tekyali kya mubiri naye nga kya mwoyo. Mukama waffe yeebazibwe. Ng'ekiwundu alabira ddala tekiwona, ng'ayeebuuza naye kino kigenda kuggwa ddi? Nga yeebuuza naye Mukama kino kinaakoma ddi? Kyatandika naye kinaakoma ddi? Mukama waffe yeebazibwe. Ekiwundu ne kibeera ng'ekitasobola kufunikika ddagala. Haleluya. Tukimanyi nti Katonda waffe ye muwonya, naye obeerawo n'obuuza naye Mukama bino binaakoma ddi? Nze muyita byonna mu byonna, because he has sustained me in so many ways. Mukama waffe yeebazibwe. But there comes a time and there comes a season where you be like, my God, where are you? Wakati ng'embeera ziri bwe zityo, wakati ng'obulamu buli bwe butyo, tuula weebuuze naye Mukama anjagaza ki? Mukama anjagaza ki? Weewaawo embeera zinzo kambabuulireko, si buli mbeera egolokoka mu maaso go nti mulabe sitaani yaba agireese. No. Embeera ezimu zijja mu maaso gaffe nga Katonda waffe yakunoonya, nga yakwenoonyeza ye kennyini akweyagalira akwesisinkanire, naye ng'anoonya engeri gy'anaakufunamu ng'ebuze. Kyakola n'ateekawo embeera n'ekusaba ttula, newebuuza naye Mukama kiki? What is not happening? Nsabye ensiibye, situula na balina akamwa kabambaavu, biki omukono gwo guli kunze, abantu abasinga ndabeewala, nsabye ensiibye biki byonna mbikoze, naye Mukama embeera nga tevaawo. Kubanga oddidde fokasi yo gitadde ku mbeera, ye nga ye Katonda tomuwadde attention yo. There is no way he's going to speak when you don't give him your attention. Hallelujah. There is no way he's going to speak. Attention ye togimuwadde, ogiwadde bintu birala bikuliraanye, ogiwadde embeera. Mukama waffe yeebazibwe. Nga n'embeera eyo ebiseera ebisinga embeera zizze, not because Katonda talaba, not because Katonda tawulira, not because yeebase, but because we have been rebellious unto him. Mukama waffe yeebazibwe. N'agamba bano okwatamu katwist kati ni bwe kati. Mukama waffe yeebazibwe. Paati eddako eya verse 18 egamba,
kazi oliba gyendi ng'akagga akalimba ng'amazzi agaggwaawo naye nga tuzze mu reality katonda alina kye yali asuubiza n'atakituukiriza katonda alina kye yali ayogedde nekitatu and it doesn't come to pass mukama waffe ebazibwe katonda alina embeera gye yali akutaddemu n'atakuyisaawo era yamubuuza nti kazi gyendi kazi oliba gyendi ng'akagga akalimba mukamanyi kabeeraawo nga enkuba bw'etonnya ne kakulukuta akasana bwe kaaka ne gakalira naye nga ffe tumanyi ffenna when you go in real sense akagga tekakalira kasigala kakulukuta si kwa kyeya si kwa nkuba naye akagga akalimba keeko akafulaadinga n'ofulaadinga ng'enkuba etonye mukama waffe yeebazibwe naye akasana bwe kaaka amazzi ne gababula kati Yeremiya agamba mukama nti kazi gyendi olibanga akagga akalimba kweri nga mukama kweri ayinza okulimba ababe nga mukama kweri ayinza okulimba owuwe gwe yanunula naye embeera zino bannange kyova olaba akamwa kano we should watch our mouth when we are talking most especially ng'oli mu mbeera si buli kyosanze you utter it out era nze mukama yambaamu era nze mukama yanneerabira era nze mukama takyandiiko era nze mukama yansuulawo yakusuulawo yakujja emisiri akusuule mu ddungu kweri nedda tonnatuuka Kanani tonnatuuka mu nsi nsuubize since tonnatuuka mu nsi nsuubize tagenda kuleka awaawo nedda Yeremiya n'amubuuza nti kozi gyendi olibanga akagga akalimba waliwo embeera bannange nga wakera ku makya n'owa n'obujulizi n'okuba enduulu abantu ne bakirabako bannange yazadde wolololololo fena ne tukuba engalo wayita ennaku 2 oba wayita emyezi 2 ng'omwana takyaliwo mukama waffe yeebazibwe naye ng'omwana we wasaaba n'okola byonna omwana nga takyaliwo ne watuuka akaseera wadde obujulizi bannange mukama agenda yangulidde emmotoka tuba tukyali awo ng'emmotoka efunye accident ne weebuuza kyekyatuukawo tuba tukyali bannange neebaza mukama nze n'okwanjula kwawedde tukoma ku kwanjula ebisigadde tebyeyongerayo okirabira ddala nga mukama abeeranga akufudde akagga ng'abeeranga afuuse akagga akalimba mukama waffe yeebazibwe ng'olabye ddala buli kisuubizo kye yakuwadde buli kimu kyakugambye byonna bikomyawo mu kkubo and it all vanishes mukama yeebazibwe it all vanishes and you be like Lord what is not happening kiki mukama kiki ekiganye omwami wamumpa naye twakomawo mu kkubo twakoma ku kwanjula ebisigadde n'ebifa mukama lwaki onfuula akagga akalimba Yeremiya bye yabuuza mukama lwaki onfuula akagga akalimba lwaki ofuuse gyendi akagga akalimba ng'amazzi agaggwaawo naye tujjukire nti mu Kristo mwe muli ensulo ez'amazzi ezikulukuta forever mukama waffe yeebazibwe naye akaseera kano katuuka nga n'amazzi tegakyaliwo haleluya nga tegakyaliwo obuuza naye kiki mukama haleluya nti nga gy'oli afuuse akagga akalimba ogamba mukama kale nviiraayo ku mulundi guno gwokka naye wakati mu mbeera ezo zonna my brother my sister ask yourself mukama njagaza ki mukama wakati nga bino byonna bituusewo eri obulamu bwange onjagaza ki abamu ebitukubya si bingi no nga mukama talina nnyo nno bingi byakwagaza wabula nga he is seeking for your attention hallelujah he is seeking for your attention but since your attention is divided so he has to create a diversion for you to go back to him abasinga tutya amasabo like me personally n'okulitunulako obutunuzi bweru nditya si kulitya nti kubanga manyi nti bwe naayingirayo ekimu kigenda kubeera kibi no I just fear that place nze ntya ebintu ebyenzikiza kuba nawulira nti musaabo oyingirayo babeera bagaddewo teteri kistangaala whatsoever kati since byonna byanzikiza nze nesaba oditunulako ebweru nditya kiringa bwe nti ebijja
nti wemmanya nti waliwo ebijja nsobola n'okwewala okuyitawo. Reasons being nti ebijja mbitya nga kyekiŋŋaanya okuyitawo. Sitaba nannyiniwo naye ng'ebijja mbitya. Kati since abamu tulina entiisa y'ebijja, tulina entiisa y'amasabo, togenda kugayingiramu. No. Kati Mukama bw'alaba n'agamba, ono Namatovu wange ono, Layika wange ono, essabo tagenda kuliyingiramu. Bino tagenda kubikola. Biri tagenda kubikola. Kamukwatire wano bwe nti nfuneyo embeera gye mukuba mu maaso we puwu munywerezaawo. Kasita naamunywerezaawo talina wagenda kuddukira, cause I'm sure she cannot go to the shrine, but she will come straight to me. Mukama waffe yeebazibwe. Yeremiya wakati ng'alabye embeera zonna zimutabuseeko 18 waddukira n'abuuza Mukama. Ekitegeera bumulokole Mukama akwagaza ki wakati ng'embeera zitabuse? Have you seeked God and asked him, what is my purpose? What is my purpose to you? How do I benefit you, my Lord? Have you? Oba otandise kwemulugunya abe n'embeera eriggwawo ddi era nze Mukama nfudde akagga kalimba ererererere. Yeremiya ajja n'amubuuza naye Mukama nfudde akagga kalimba. Kale tweyongereyo 19 owulire. Mukama kyava ayogera bw'ati nti bw'olikomawo kale ndikuzza olyoke oyimirire mu maaso gange. Era bw'olyawula eby'omuwendo omungi okubuggyamu ebyo ebitagasa, olibanga akamwa kange. Balidda gy'oli naye ggwe toddenga gye bali. Haleluya! Mukama waffe yeebazibwe. Mukama ayogera mu verses 19. Addamu ebibuuzo bya Yeremiya byonna by'abadde alina mu nda ye. Naye wulira, ono yali muweereza wa Mukama nga naawe bw'oli leero. Abuuza Mukama onfudde akagga akalimba, yeemulugunyizza, ayogedde byonna, akoze byonna. Naye wulira Mukama kyamugamba nti bw'olikomawo kale ndikuzza. Bw'olikomawo kale ndikuzza olyoke oyimirire mu maaso gange. You know? Abasinga twerimba n'okwerimba ndimuweereza Mukama era ndimuweereza Mukama naye nga you're not even in his presence. Hallelujah. Nga toli, you're not in his presence. Ate Katonda baayagadde, my good Lord, takuleka kubula, takuleka kugwa, takuleka kubulirayo. No, he doesn't. He doesn't. Era afunayo embeera list and he pulls you back to him. Waliwo omuwuliza yagenda n'abuulira n'agamba nti bwe mbambula nga Mukama ngoba ngamba nedda komawo todduka togenda jangu oli wange. Naye nga biki ebitugoba mu maaso ga Mukama? Obutali butuukirivu bwaffe. These things drive us away. These things drive us away from the presence of God. Mukama waffe yeebazibwe. Bwe mbambula n'adduka n'angoba Layika togenda, komawo munnange, komawo. Akuterawo ekisenge maaso wali, not because ayagala okube ku kisenge, not because ayagala blocking amakubo go, not because maaso nteriba yako shataya, not because he wants you to reach to the dead end, but he just wants you back. He just wants you back. Ayagala okomewo. Oh, my good heavens. Ayagala okomewo gyali. Ayagala okomewo gyali. Akulaba tokyali mu maaso ge. Buli lw'atunula takulaba. Naye you're his son. You're his daughter. You're his chosen. He doesn't want you to depart. My brother, my sister, amidst the situation you're going through, amidst the situations you're going through, ask God, where have I gone wrong? What is my purpose? What is my purpose for you? Mukama yeebazibwe. Wakati nga tonneemulugunya nti afuuse akagga akalimba, wakati nga tonneemulugunya nti tebigatta, Mukama Katonda wa Isirayiri mubuuze Mukama, onjagaza ki? Haleluya. Wulira kyali ayagaza Yeremiya nti bw'olikomawo n'oyimirira mu maaso gange,
era bw'olyawula eby'omuwendo omungi okubujjamu ebyo ebitagasa olibanga akamwa kange balidda gy'oli naye gwe toddenga gye bali. Haleluya. Amukomezzaawo mu maaso ge. From kumukomyawo mu maaso ge, he's adding on promises. Mukama waffe yeebazibwe wakati nga tonneemulugunya nti tebigatta tebikwatagana biganye ebyesulisa ebikoze bitya mubuuze Mukama onjagaza ki? Mukama onjagaza ki? Bw'oyikomawo bw'otuuka n'ombuuza Mukama onjagaza ki? Ayogera, is it what book? My God, my God, my God, I've forgotten. Wagambira nti naye gwe nkuyinako ensonga. Ensonga tagirina ku buli omu, no way. Ensonga agirina ku baana be, ensonga agirina ku balonde be, ensonga agirina ku gwe yafukako amafuta, ensonga agirina ku gwe gwayita owuwe, ensonga agirina ku gwe gw'omulonde we. Mukama yeebazibwe. He has reasons with you. He wants to reason with you, but because you're diverted, olemereddwa okwawula eby'omuwendo omungi okubijja mu bitagasa, olemereddwa okumanya nti wano Mukama tanjagalawo wabula njagala wano, olemereddwa okumanya nti kino Mukama takyagala wabula ayagala kino. That is why you're into that dilemma. Mukama waffe yeebazibwe. Yensonga lwaki olimu eyo dilemma? Kubanga olemereddwa okumanya ki kyakwagaza. Haleluya. Yeremiya bwe yamanya yajja n'amubuuza nti kitange onjagaza ki? Onjagaza ki mazima ddala Mukama? N'amugamba bw'olikomawo kale ndikoza. Katonda affe kyatwagaza ki mu kukomawo? Komawo. 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 Komawo mu maaso ga Katonda. Ebibadde bikutwala, ebibadde bikubusaabuza, ebibadde bikuba weewaawo bibadde bingi. Naye akugamba komawo, 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 komawo. Komawo mu maaso ge. Komawo. Bw'olikomawo alikuzza oyimirire mu maaso ge. Tuleme kubeera ani Adamu amaze okwonoona. Amaze okwonoona wabula adduka yeekweka n'okwekweka. Christ bought a redemption. Omaze okwonoona. If you're conscious of sin, ekibi kibaddewo. Naye komawo maaso ga Katonda omugambe Taata, I've fallen short of your glory, but here I am. Ogenda kudduka weekweka asooka akutunuulire. He puts stumbling blocks for you. Until you see that you cannot go to a shrine, you cannot go to a shrink, you cannot go anywhere, but coming back to him. No komawo. Kyava akugamba nti bw'olikomawo. 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 God is seeking for those who are willing to come back to him. Bw'olikomawo. Bw'olikomawo. Tanoonya baganye komawo. Ayagala abo abakomyewo. Kale ndi kuzza olyoka oyimirire mu maaso gange. Owulira, agenda kuzza oyimirire mu maaso ge naye ng'omaze komawo. Muweereza Mukama. Abaweereza gye tuli, ffenna wano tuli baweereza. That is what we should all know. This is a grooming platform for ministers. Kati tobeeraawo ne weekwasakwasa bannange, era nze sobola kubuulira kigambo, biki sisobola kuyimba, sobola kukola ki. Manya kimu, oli muweereza. Ekyo ky'oba osooka otteeka mu kichwayo nti oli ki? Muweereza. Kati bw'omanya nti oli muweereza, komawo. Komawo, my brother, my sister. Come back. Come back, come back, come back. Your father has a reason with you. Ayina ensonga naawe. Mukama waffe yeebazibwe. Ekyamateeka olwokubiri 10:12. Nti naye kaakano Mukama akwagaza ki? Haleluya. Kaakano Mukama akwagaza ki? Tugenda kuddayo wali. Naye ekyamateeka 12. Mukama waffe yeebazibwe. Where are you Deuteronomy? Where are you Deuteronomy? 10:12. Agamba atya? Where are you? 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 Mpapula nga zeekutte nnyo. 10.
12 akugamba atya naye kaakano Isirayiri Mukama Katonda wakwagaza ki wabula okutyanga Mukama Katondawo okutambuliranga mu makubo ge gonna n'okumwagala n'okumuweereza Mukama Katondawo n'omutima gwo gwonna n'emmeeme eyo yonna Mukama waffe yeebazibwe kyekino Katonda waffe kyatunoonyeza okomyewo gy'ali akwagaza ki kumuweereza kati gwali wane eno ng'ogamba nange nze nkyali muto mu mwoyo tewali muto mu mwoyo tewali mukulu mu mwoyo we all yearn for the grace on a daily basis to grow but we are still babies Mukama waffe yeebazibwe tukyakula wano tewaliwo mukulu nnyo tewaliwo muto nnyo tewali wali wakati awo we are all on the same level kambabulireko Katonda mugulu bw'aba atutunuulira bw'alaba Pastor Kayanja bw'alaba Layika bw'alaba Majjo bw'alaba Vincent bw'alaba Papa bw'alaba ani bw'atyo ffenna bw'atulaba it is our yearning and our zealing to God ekituyamba ne tufuna bye tulina okufuna ekituyamba ne tukola bye tulina okukola Hallelujah. Mukama waffe yeebazibwe agamba nti bw'olikomawo kale ndikuzza olyoke oyimire mu maaso gange era bw'olyawula eby'omuwendo omungi okubijjamu ebyo ebitagasa olibanga akamwa kange balidda gy'oli naye ggwe toddenga gye bali bw'oliyiga okwawula eby'omuwendo omungi okubijja mu bitagasa child of God I don't know what you're holding on to simanyi biki by'okutte nze simanyi naye gw'omanyi by'owambaatidde nti naye akugamba bw'oliyiga okwawula eby'omuwendo omungi okubijjamu ebyo ebitagasa banange simanyi abantu abasinga you be there collecting stones but when you already have gold n'osigalawo ng'onoonya amayinja golodi omutadde wali n'okuŋŋaanya amayinja lino ddungi eno no pile nnungi eno no kano kafaanana bulungi naye nga goldi omutadde wali Mukama waffe yeebazibwe buli kimu eby'omuwendo obitadde wali wabula owambagatanidde ebitagasa Mukama waffe yeebazibwe kaakati wakati nga tonnayiga kwawula nti kino Katonda wange akyagala kino Katonda wange takyagala there is no way gy'ogenda kufuuka kamwake abamu bali ku lusozi Mukama nfuula akamwako Mukama nfuula akamwako tannadda gy'eri Katonda we tannamanya ki Mukama kyamwagaza tannaba kwawula bya muwendo bya bingi mu bitagasa n'ayagala afuuka akamwa ka Mukama talina ngeri gy'agenda kufuula kamwake no way there is no way he's going to make you his vessel until you realize kikyakwagaza n'otandika okwawula eby'omuwendo omungi mu bitagasa kambabulireko okumanya ennyiriri 10 oba n'okumanya bayibuli yonna yonna tekikufuula kamwa ka Mukama eri abamanyi bayibuli nga bw'oyogera ekyanika ngamba ekyo manyiwe kiriisha n'amakulu gaakyo nga manyi naye ng'oyinza ogamubuuza nga naye kennyini ntagamanyi kyova laba ekigambo kya Katonda kiba kijja buli lunaku Mukama yeebazibwe agenda kufuula akamwa ke naye ng'omaze kwawula bya muwendo mungi bitagasa layika biki by'okuŋŋaanyiza ebitagasa mwana wa Katonda biki by'okuŋŋaanyiza ebitagasa ng'okuŋŋaanyiza golowooza okuŋŋaanya bya muwendo olowooza okuŋŋaanya naye nga by'okuŋŋaanyiza tebigasa biki ebyo by'okuŋŋaanyiza ebikugyeko okubeerawo kwa Mukama ebikugyeko ekisa kye ebikugyeko amaanyi ge ebikugye mu kubeerawo kwe abamu beekwasa emirimu nti nze nina okukola I have to work era bwe naakola obuweereza bujja kuyimirira era bwe naakola bino nedda maama okuŋŋaanya bitagasa nedda taata by'okuŋŋaanya tebigasa Canaan Land family, it is a time God is asking us biki bye mukuŋŋaanyiza ebitagasa yawula eby'omuwendo omungi mbitagasa yawula eby'omuwendo omungi mbitagasa okuŋŋaanyiza
Okunganyiza biki byokunganyiza mazima ddala. Mukama ayagala oyiga ekigambo kye gwe. Bannange, I don't know. There are those people God has called to be full-time ministers. Nawe nga kenyini wakiwulira, nawe nga kenyini wamuwulira ng'akugamba. Naye kubanga okyawulira okuleka akalimu kano eno, sigenda kubeerawo. Mukama ajja kunyiga. Ajja kunyiga. Naawe oterere. Naye wakati nga tonalinda Mukama kunyiga nnyindo, kambabulireko Katonda waffe ayogera. And I believe each one of us here has ever heard the voice of the Lord. Ayogera mu ngeri nnyingi. Mukama yebazibwe. Naye wakati ng'oli mu mbeera emubuuze ki ky'onjagaza Mukama. Nga toneemulugunya, nga tonamuga Mukama omuliro gujjewo, Mukama era gujjewo, taata era gutwale, Mukama guzikire. Hallelujah. Nga tonamuga Mukama guzikize. Abalokole tulina n'essaala leeta amazzi go okuva mu nnyanja gonna gaveeyo okuzikiza omuliro guno. Yego agukumye. Wakati nga tonnamusaba guzikiza, there is always a fourth man in the fire. Shadrach, Meshach, Abednego, these people went through a fire. A normal fire, not a spiritual fire, but a normal fire. Fetuchakuba muliro mndulu kuziruku guno omuliro gw'omwoyo. Neba n'abasajja abakwata ne basuula mu kikomi ekyokya. But they did not forsake their God. Tebamugamba nti Mukama weereza amazzi ozikize ekikomi kino. Woowaawo yali ng'asobola. Naye bamugamba kimu, tumanyi ojja kutuwonya. We don't know how, but we know you will save us. Hallelujah. Nga tebamanyi how, but he was going to save them. Mukama afe yebazibwe. So they believed God. Wakati nga tonamugamba Mukama guzikire, era nze guzikire, ngunjekeza nnyo taata, era nze gumazeo. Kaya na mpola. Emirire egimu ffe tugyereetera. Naye noonya omusajja ow'okuna muliro. The fourth man in the fire, amidst that storm. Have you taken time to ask God, what is it? What is the cause of this storm? What is the cause of this and the other? Mukama yebazibwe mulokole. Otuta obudde n'omubuuza Mukama, kyekireese omuyaga, kyekireese embeera. Kyekireese embeera. Twala obudde omubuuze. He will talk to you. He answers prayers. There is a fourth man in the fire. Ndosikira nakonta ne omuyaga ne gujja nga Mukama omuyaga gukomye. At times ayagala kulaga kitiibwa kye. At times anoonya kugulaba. Are you really steady on him? Omuliro guzze asobola okuguzikiza. But have you asked him to hold your hand? So that you go through that fire nga tegukwokeza nga tegukumazeewo. Mukama waffe yebaze. Tweyongereyo kale. Nga lwakada akatundu akagamba nti balidda gy'oli naye gwe toddenga gye bali. You will never go back to them. Abakukyaya, abakulesa, abakoze eki by'oyigenda okuleka byonna tegenda kudda gye biri, wabula bo bajja kudda gy'oli. Kambabulireko abantu batukyaye. Omuntu n'akukyawa ate nno nga n'akukyawa mulokole. Neebuuza kweri ono mulokole ebyaddala. N'akukyawa n'akwogerako bino n'akwogerako biri n'ayogera kino n'ayogera kiri n'abisulika n'abigatta n'abikola atya. Naye Mukama bw'aba yayogera, bw'aba waakukola, osirika n'ogwa mu maaso ga Mukama. Noddayo n'omubuuza kitango njagaza ki. Noddawo n'oyimirira bupya. Oh, let me tell you, child of God, those people are going to come back to you, but you're not going to go back to them. Mbuyalokoka yesiriwaza. They will say whatever they feel like saying, but God will bring you back. Will bring them back to you. Hallelujah. He will bring you back to them. They will come back to you, not you going back to them. Mukama waffe yeebazibwe. Tweyongereyo ku Lunyiriri lwa 20 lugamba lutya? Era ndikufuula
eri abantu bano Bbugwe ow'ekikomo aliko enkomera era balirwana naawe naye tebali kuwangula kubanga nze ndi wamu naawe okukulokola n'okukuwonya bw'ayogera Mukama era ndikuwonya mu mukono gw'ababi era ndikununula okukujja mu mukono gw'ab'entiisa. Mukama waffe yeebazibwe. Katonda waffe agenda kuwonya. This is the assurance coming to you. Obadde weebuuza bibaddewo bitya, obadde weebuuza binaatereera ddi, obadde weebuuza binaabeera bitya, kasita okomawo mu maaso ga Mukama. The moment you come back to him, the moment you decide to open up your spiritual ears, your spiritual eyes to see what he is preparing for you, wulira byakuzaako kugamba nti era ndikufuula eri abantu bano Bbugwe ow'ekikomo aliko enkomera. Abo bonna banaddala kugolokokerako embeera zonna ezibadde zigolokose agenda kufuula Bbugwe aliko enkomera ow'ekikomo aliko enkomera. Do you know what it means God to put a fence around you? Do you know what it means that he has surrounded you with his protection? Agamba Bbugwe Mukama agenda kuteekako obukuumi nti buli aligolokoka okulwana naawe kubanga okomyewo gy'ali, kubanga ofuuse owuwe, kubanga okkakkanye n'ogamba Mukama leero nkomyewo sigenda kuddamu kusagaasagana, agenda kuteekako obukuumi. N'ababadde bakujoga bagenda gamba kumbe bulijjo alina Katonda amulwanira. People will be surprised and they'll be like, what happened to so and so? Kumbe bulijjo alina Katonda, kumbe bulijjo alina omulwanyi, kumbe bulijjo alina omukuumi. Balirwana naawe naye tebali kuwangula kubanga nze ndi wamu naawe okukulokola n'okukuwonya bw'ayogera Mukama. Balirwana naawe, they will fight against you. Daudi agamba nti 100,000 on my left, 10,000 100,000 on my left and 10,000 on my right, they will all fall. Nga tekuli kakutteko, nga tekuli kakomyeko kubanga Mukama kati ofuuse we okomyewo gy'ali agenda kuteekako obukuumi. Nga buli mbeera ezijja ezigoloka zikuba kuli be nga ziddayo, buli agolokoka okulwana nga akuba kuli be nga addayo, buli agolokoka okwogera mariba zonteya nga buli lulimi olwannabbambula olugezaako okugolokoka nga lwe luzikira. Weebuuze what is not happening, and people will be like, mama. Omutukuvu wa Isirayiri bw'agolokoka okulwanira. Katonda oyo gwe tuweereza tuula waggulu ennyo. Oyo eyeebagala bamalayika mbalaasi ez'omuliro oyo. Bakerubi gwe balaba ne bagamba zaana. Bamalayika gwe bagamba buli dakiika mutukuvu. Ng'agolokose, that mighty man of war. Oyo eyali ne Yoswa ng'akutte ekiso balumba Yeriko. N'amala agolokoka okulwanira, n'amala agolokoka n'ayimirira kubanga labayo Yoswa we baali bayingira ekibuga Yeriko yali eggaliddwa. Yoswa n'alaba omulwanyi ng'akutte ekitala naye ng'abasingako tafaanana nga bo, n'amubuuza, are you for us or against us? The man was for them. Do you know what happened to Jericho? They surrounded it, ne beetooloola kukankana Yeriko ng'ali ku ttaka. Mukama yeebazibwe kubanga omutukuvu agolokosa okulwana. Bajja kulwana naawe naye tebali kuwangula. Embeera zigenda kugolokoka naye teziri kumalawo. Tezigenda kusuulayo mu bunnya. Katonda waffe bw'agolokoka. My good Lord. Embeera zisaasaana, amaloboozi gonna gasirika, obubadi bwonna bukendeera, ne bebuuza bonna adde boogera baliwa. N'ekinzijukiza Samwiri ekyokubiri nga Hana agamba nti baliwa adde boogera ebyekyejo. Abaana b'omungi alina abanje abaana ayongobera naye abadde tazaala wuuno azadde 7. Hallelujah. Ng'omuyaga gumaze okuyita, ng'embeera zimaze okuyita, ng'otegedde omutukuvu I salute you. Olaba wano Hana yali anoonya mwana nga Mukama anoonya nabbi. Hallelujah. Nga Mukama anoonya nabbi.
Hana azala Samuel azadde nabbi wa Mukama. Kakati gwenga wakati oli mu mbeera kubanga Hana yamala emyaka nga akuba enduulu, yamala emyaka nga akaaba, yamala emyaka nga aleekaana maasi yaraba ng'abuuza kigenda kubaawo kitya. Kigenda kubaawo kitya naye Mukama yamugamba mpa omwana nze mpa nabbi wange nze nkuwa ababo. Hana n'agolokoka n'aga Mukama nze bw'ompa omwana ngenda kubeera mu nnyumba. Katonda yali anoonya nabbi seasons ezo nga Katonda anoonya nabbi. Hana bwe yazaala Samuel n'afuuka nabbi. Mukama n'amuwa abalala 7 n'asirisa obumwa bw'abalabe be wakati mu mbeera. Buuza Mukama onjagaza ki? Taata ngenda kikola. Bw'akikubulira kikole. Bw'omala okukikola just sit down and relax. Hallelujah. Sit down and relax and let him sort everything. Let him sort your life. Let him sort your destiny. Let him sort what you're supposed to be. Mukama waffe yeebazibwe. Leka abisortinge ye kennyini. Bagolokoke balwane. Kubanza nzikiriza Penina teyasirika. Penina teyasirika. Penina yasigala agamba olina kamu nina 7. Kokaana nina kamu. Don't worry. Ebikusojja tebigenda kusirika. Abakusojja tebagenda kusirika. I'm speaking to you namatovu. Ebikusojja tebigenda kusirika. Naye wakati nga bikusojja eriye nga Mukama yamaze okukola ekyamagero kye ng'alinda ggwe otandike kukiwambaatira okole ebibye naawe akole ebibyo. Kaana Kasa yamala okuzaalira Mukama nabbi n'azaala abalala 7. Aba Penina n'atandika okuyongobera. Kaana ng'azaala nzikiriza Kaana buli mwaka yajja ayongerako. Buunako ali 7 gwe nga Kaana agamba ate abange balagawa. Mukama waffe yeebazibwe. Abakusojja tebagenda kulekeraawo. Embeera tezigenda kusirika. Naye wakati ng'omaze okukola Mukama kyakwagaza, Katonda waffe agenda kulwanira. Katonda waffe agenda kuggula amakubo. Katonda waffe agenda kukola nawe weewuunye. Era ndikuwonya mu mukono gw'ababi. Era ndikununula okujja mu mukono gw'ab'entiisa. Eri ab'entiisa abadde bali mu maaso go. Eri ab'entiisa abadde bagolokose mu maaso go. Mukama akugamba komawo gy'ali naye agenda kudda gy'oli. Akugamba komawo agenda kulwanira. Onoonya ki kyakwagaza agenda kukolera. Binoonye mwana wa Mukama agenda kukolera. Ekyo kyakwagaza bw'onooyimirira n'okikola. Bw'onooyimirira n'omuweereza n'ova mu kwenyooma nti nze ndi muto. Yeremiya yawoza ndi muto era kandi muto n'ayogera ntya n'amugamba yasama gy'onoolaganga n'agendanga naawe n'ateeka ebigambo bye mu kamwa ka Yeremiya nga bw'ayogeranga ensi ziwulira. Mukama waffe yeebazibwe. My brother, my sister, weekerawo okwenyooma nti ndi muto era bali be babisobola. Naffe tetwali bwe tuti. Mukama yeebazibwe. Twesanga nga Mukama atuwadde. Naawe golokoka. Haleluya mwana wa Mukama. Wakati ng'embeera zitabuse, wakati nga biringa ebitagatta, mubuuze onjagaza ki Mukama. Va mu kwemulugunya. Haleluya. Wakati Kaana ng'agamba Mukama nze yabiganye. Mukama bwe yamuwa omwana, Kaana yayimba oluyimba. Kaana n'azina amazina. Kaana ng'amaze okukolera Mukama kyayagala, Mukama naye n'amukolera. Kaakati wakati nga tonnaba kwemulugunya ng'okyebuuza bigenda kuggwa bitya, sooka okolere Mukama kyakugambye okumukolera. Bw'onoomala okukikola agenda kukolera ebinene. Naawe ogenda kutuula weebuuze. Weebuuze naye Mukama, how has this happened? Hallelujah. These are the times, these are the seasons. Mwana wa Katonda ogolokoka okole Mukama kyakugamba omukole. Ogolokoka okole Mukama kyayagala okole. Ogolokoke okole ekyo Katonda waffe kyakuyitira okukola. Mukama waffe yeebazibwe. Okole ekyo Katonda waffe kyakuyitira okukola. Golokoka.
tulekera okuyimba buno obuyimba nga tubuyimbako obuyimbi ti Yesu bw'anampita nange nayitaba Yesu bw'anampita nange nayitaba Yesu bw'anampita nange nayitaba nja kugenda golere Mukama. Now we are singing this song nga tukayimba mbutuufu bwako nakyo ekiri ku mitima gyaffe nti Mukama bw'anampita nange nayitaba Yesu bw'anampita nange nayitaba Yesu bw'anampita nange nayitaba nja kugenda golere Mukama. Join me. Nja kugenda golere, nja kugenda golere, nja kugenda golere Mukama. Nja kugenda golere, nja kugenda golere, nja kugenda golere Mukama. Nze ngambye nja kugenda golere, nja kugenda golere, nja kugenda golere Mukama. Nja kugenda golere, nja kugenda golere, nja kugenda golere Mukama. Hallelujah, hallelujah. Join me in prayers. Join me, let us go back to the throne of God. Let us go back to the throne of God. Let us go back to the throne of God. Mukama kabaka wabakabaka. Tubadde twasesetuka okuva mu maaso go nga tutandise n'okwebuuza nti lwaki otufudde akagga akalimba, lwaki ofuuse gye tuli akagga akalimba. Naye Mukama tutuno tukomyewo, kitange tutuno tukomyewo, tusaasire Katonda waffe we tubadde tusesetuse ne tuva mu kubeerawo okwo, we tubadde tusesetuse ne tuva mu kwagalako. Kitange tutuno tukomyewo, nkomyewo ayi kabaka w'abakabaka, nze enjo nkomyewo mu maaso go Mukama, nkomyewo kitange we mbadde nsesetuse, we mbadde nviiridde mu kubeerawo kwo, we mbadde nviiridde okukola okwagalako ne ntandika okukola okwagala okwange. Mukama nkomyewo, we mbadde ndekedde eby'omuwendo ne ntandika okubala amayinja, ne ntandika okuŋŋaanya amayinja. Mukama nkomyewo, nkomyewo kitange, nkomyewo omwesigwa, nkomyewo ow'ekisa. Wagamba Yeremiya bw'aliyiga okwawula eby'omuwendo omungi mu bitagasa kitange, oli mukomyawo n'afuuka akamwako taata. Nange nkomyewo kitange, ke kaseera okwawula buli bibadde bitagasa okuva mu bulamu bwange, ke kaseera okwawula eby'omuwendo omungi kitange byontegekedde. Mbadde nsibye emikisa gyange, mbadde nsibye amagenda gange, mbadde nsibye ebyange byonna olw'obutayawula bya muwendo mungi mbitagasa. Naye kaakano nkomyewo kitange, nkomyewo omwesigwa, nkomyewo ow'ekisa, nkomyewo kabaka w'abakabaka, okwawula ebitagasa, okwawula ebitali bya muwendo, okwawula ebitali bya muwendo kitange. Nkomyewo kabaka w'abakabaka, nkomyewo kitange, kubanga ogambe bwe ndikomawo olinfuula akamwako, bwe ndikomawo kabaka w'abakabaka olinteekako bbugwe nga na buli byonna ebintomera tebikyayinza kuntuukako. Olwaleero nkomyewo kitange, okomyewo olukomera ku bulamu bwange, okomyewo obukubi ku bulamu bwange, okomyewo essanyu kitange ery'obulokozi bwange, okomyewo kabaka w'abakabaka, onfuula akamwako, nkomyewo kitange.
ovulo omuwendo taata nga bwe kyali luli nakakano kitange okwagala okwasooka kukomyewo kabaka wa bakabaka nkomyewo kitange kubanga mmanyidde ddala bwe naakomawo wooli taata onoonsasira taata ononnwanira taata onompanguza taata onompisaawo taata onokola ekigambo ekijja ku lw'obulamu bwange taata onannyimusa ononnwanira taata ononnwanira akamwa kange mukama kakafuuka akamwako akamwa kange kitange kakafuuka akamwako nfuukire ddala ekyo ekibye ekikuweesa ekitiibwa. And I truly become those vessels of gold, the vessels of gold, O King of glory, that glorifies your holy name, that glorifies you, O King of glory. Mukama chitange, buli kyonanda kirokola, buli kyonongamba okola, tata nakikola, naleka ikabaka bwabakabaka, ebitagasa, nene kuŋŋaanya ebyo ebigasa byokka, nene kuŋŋaanya ebyo ebikuweesa ekitiibwa, mu linnya erya Yesu, tata nzikiririza ddala, nti ononteekako obukuumi, era balirwana nange, naye tebalimpangula. Buli lulimi olwannabambula olunangolokoka, kitange onooluzikiza. Ntegedde kaakano nti nnina kukola ky'oyagala ssebo, mu linnya erya Yesu. Taata nkwebaza kubanga oyokedde n'omutima gwange, nkwebaza kubanga oyokedde naffe, nkwebaza kubanga otukyusiza. Tukomyewo ng'abaana ba Canaan Land Family, tukomyewo Mukama gy'oli Katonda waffe, tukomyewo taata, tukomyewo kitaffe, tukozese for the glory, tukozese for your manifestation, tukozese amawanga galabe, amawanga gamanye, ebuuze nti weewaawo bano baawa naye kubanga tukkiriza gwe kitaffe, tukomyewo taata otukozese for your glory. Canaan Land Family, tukomyewo Mukama, tutandika okwawula eby'omuwendo omungi bitagasa, tubyawula ayi kabaka wa bakabaka, twawula eby'omuwendo omungi mbitagasa, natera olwaleero tubyawula kitange, natera olwaleero tubyawula ssebo, tubyawula ikabaka wa bakabaka, tubyawula kitange. Muffe temuli muto, muffe temuli mutono, muffe temuli atali w'amaanyi, naye kwawula kitange. Kakati tugolokoka mu maanyi ago g'otuwadde kabaka wa bakabaka, tugolokoka okukola, tugolokoka okukola ekyo ky'otuyitidde, tugolokoka okukola ekyo ky'otwagaza, tugolokoka okukola ekyo ky'otugamba okola mukwano gwaffe, nateera ku lw'emirembe egiddako, nateera ku lw'abangi abaddako, nateera ku lw'abangi abajja eri obulokozi. Kitange tugolokoka okukola, tugolokoka okukola, tugolokoka okukola mu linnya erya Yesu. Muganda wange golokoka, biro bya kugolokoka kuweereza, biro bya kugolokoka kola ky'olina kukola, wezuule munda mu ggwe Mukama akwagaza ki, ogolokoka okikole, kubanga omwo ogenda ofunira omukisa gwo, kubanga omwo ogenda ofunira obukuumi bwo, kubanga omwo ogenda okulabira ekisa kye, kubanga omwo ogenda okulabira amaanyi ge, kubanga omwo ogenda okulabira obulungi bwe. Golokoka okole ekyo Mukama kyakuyitira okukola. Toli muto naye Mukama anaabeeranga naawe. Ayogera mu Yeremiya 5 akuvudde nabbi eri amawanga. Kaakati golokoka okole ekyo kyakuyitidde okukola mu linnya erya Yesu. Father, I glorify your holy name. I thank you, precious Holy Spirit. I thank you for you with us, O Lord. I thank you for you have spoken to us, my Father. I thank you, O King of glory. You have spoken to us. You have spoken, O Lord. You have spoken, Lord. I thank you, my Master. I thank you, my King. I thank you, O King of glory. I thank you, O Lord of lords. Thank you for your glory. Thank you for your mercy. Thank you for your grace. Thank you for always using us as your vessels, and thank you for your word. Because you have indeed spoken to me, my Lord, I thank you. I give you all the glory and all the honor, Lord. Twala ekitiibwa, twala amatendo Mukama. Namasekati gaffe bwe mba mwayina ewamu ne Kitange, golola omukono gw'owonye, golola omukono gw'owonye, golola omukono gw'owonye. Buli alumizibwa mu lubuto, alumizibwa mu ndira, Mukama golola omukono gw'owonye. Obulungi n'ekisa kyo byeyongere nga gye tuli mu linnya erya Yesu.
Father, I give you all the glory and all the honor. In the name of Jesus Christ, I've prayed. Amen. Nsigadde nze Mama Laika, Mukama abampere omukisa.